Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba kabadde yeesibyeko era ng'alowooza nti bano babadde ku side ye bonna bamuvuddeko ne badda ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asigadde ne fuuti sooja we Abedi Bwanika era we basigadde okwogera ebigambo. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti ye Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga Nsamba ebyabwe bigenda kwongera ddala kuba bijjira kuba bano badde bamanyi mbu waliwo abantu ab'enjawulo abagenda okusigala nabo abagenda okubeera nabo netwongera obajjukiza n'okubategeeza nti ensonga zaffe ensonga zaabwe zigenderedde ddala okuba embi era nga pulezidenti w'eggwanga lino His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yagendedde ddala n'okugenda maaso era ng'ensonga azitambuza ddala bulungi. Tulina okusuubira era tulina okweyagala nti pulezidenti waffe omulungi eyalondebwa bannayuganda Pulezidenti w'eggwanga lino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu ku lwa Uganda n'eggwanga lyaffe tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna era tulina okukkiriza nti abantu bano nga bali wamu ne bannayuganda era nga tutambudde wamu nga tutudde wamu okulaba nga tutereeza eggwanga tujja kuba ne Uganda ennungi. Tulina okukkiriza nti byonna Mathias Mpuuga Nsamba byali mu kufumba byali mu kwerimba byali mu kukola tebirina kye bitugamba wabula okuggyako okutwalawo. Kakati essaawa eno nina kwogerako ku kintu kya Honorable Mpuuga. Muli wano mwenna tubadde mu Parliament nga Leader of Opposition akubiriza olukiiko olwa Shadow Cabinet ye mukama wange Mathias Mpuuga era nga bajja okulambula empiki nina okubeerawo kuba nze muleesewa empiki kati yagwa mu shit yagwa ki mumbi ki ekikulowoozesa nti olw'okuba mukwano gwange oba omuntu oyo mbadde mumanyi nti ebizibu bye yafuna ate nze nabifuna gwani atasengedde kutegeera nti ebizibu byoli bibye n'ekiyaga muki mulala bakutaddeko ku lisiti nga bakugamba kiyaga kamishona naye osanga abantu nga batambuza ekiboozi kyebatambuza ekiboozi man lwaki njogedde ku National Unity Platform lwaki njogedde ku People Power wano mu mpigi nga tebinnaba nakumanyika nga ffe tuli mu busakeeyo olw'ekintu kino sisobola kutema muti kwekola ki kwentudde kale ng'ebyo byonna biwedde abalala bakoma ku linnya limu oba abiri principal abalala bakoma ku linnya limu president abalala bakoma ku linnya limu Bobi ebya Kyagulanyi bakatandika n'odikola ki naye nze emyaka 2 nga mmanyi ye mitembo myaka meka ebyetikisi nga bigaanye sisobola kukwata kitala kyange n'ekitunuza mu Kyagulanyi mulundi nakuki. We have a history. We have a what? A history. Lwekyo wabeerawo aba propaganda mwenna banange temuswala ono family friend wange ono blood wange ne politics nga aweddeyo ngenda mu fridge abeera akyali mu kalinanze nga ndi mu fridge blood kyekiri mu fridge eno ono kakati ekyaliwo ogenda okuwulira nga kiyaga asiiseewo ebyampuuga tabyogeddeeko naye era abantu banonoozera ne silence ne baginonooza. Please, we have respect for each other. Let us respect each other. Never interrupt silence. Taatawo bwakulaba ng'obadde okwata mu mba n'atakugambako tolowooza nti teyakulabye naye yagambye kanabo bakinakiddamu leero kitemeke muteme so ffe tukoma wali mu lwera sijja kwetaba mu ntalo zivaawo zeeyongerawa
meeting a chairman ono bw'anabeera open the meeting twabyogera bwewempigi tomanyi nti ekibiina kyange kibadde kintunuulira even mu mbeera eyo okubeerawo ng'omutabaganya w'enjuyi zombi ezo gutambuza propaganda naye ekibiina kyange kintunuulidde nga n'ensonga ezo zitambula nsobola ozimala wonze kiyaga because I'm Mr. Fixer Mayo. You don't know. So sekubira kadengedi azanyira ku kibiina kyaffe nze sikulembeza kino ekifo musobola kinzijjako naye njagenda ku secretariat nja kutuulaawo okulaba nga emirimu gy'ekibiina gikola ki kubanga ebabeera baliyo by election nze bankubira abakulu bano ne baŋŋamba kiyaga gwoduumidde pati eyo neŋŋenda nennoonya mu ssente z'abaganda bange ne bagamba ne tulina by election omoro. Learn to appreciate yours. Kiyaga abaana baffe bakunkumalidde Dubai yisaamu eggaali ababaka abo batuweeyo ku ssente n'ensolo za $5,000,000 mu nga kibadde kiganye naye nga pate nzikiririzaamu wagwani uwayo. So nzize wano nazze ndi energized tusimbudde sebo nze komanda wano tusimbudde atakkiriza nti tusimbudde president wange yagamba tulibalira ku bikolwa byaki. If you don't trust me, you're gonna see what I do and then you compare yourself with it. Yeah, no. Atakkiriza nti ndi komanda era neewaayo. Just a question. Ensonga yatabanguse wano empiki nga bakola hit list ne bagamba empiki tuttewo baani golowooza ani asooka ku lisiti y'empiki n'osongayo omwana abasajja nga bagamba nga bo balaba nti nze ali mu lisiti y'okufa number 1 ate nze atasaanidde wagwan. Don't say that next time. So bino byakufa byakuwona nolwekyo tozanyira mu ssasi lyange bino byakufa byaki tozanyira mu ssasi lyange because tuli mu byakufa. Abasirikale baabo babadde wano mulooza tulina omusango naye bwe batebakiro kugira okutonda kasiyagano bakakubye naye ng'ate koddeeyo odongwa. We're here for life. Solo byoza okunyonyola abantu bino ebintu birimu okufa si byakugisaayisaamu weeyo. Nze njogera yange saagala kuva waggulu nga